Wasabo. Wangi? Itawo tugenda mu nkuuka nga 3 mu December. Ensonga zitegedde. Nkutegedde. Mukadde nawe jangu yadde bino yavubuka le munna. Munteka mu bintu byamwe muzafalu. Wamajja musajja. Okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka. Kiri kitya? Uganda etandise okumpoomera. Nyabo. Newa yekigenda okubeera mu nkuuka. Twagala kutunnyonnyola. Enkuuka ya luno Tobongoota muliro. Omuliro okumagwaki. Nja kiwulira. Abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya. Atagenda mu nkuuka teri ggulu. Okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera. Nti teri kugenda mu nkuuka. Eggulu lyonna. Otyo? Oba owemudde. Kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka. Ewa Chaiman. Wano. Mu nkuuka. 3 mu December. Ewa Chaiman. Si weewali. Wewa Chaiman. Nedda. Weewacha wewe. Biwagidwa Semona Beauty Products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwa Bitex Promotions n'ebisetinga